can you belittle the dead? Mweseno mujisizemu obukyayimuloza mugenda kufuna kwagala. Ochikakasa bwokwate kuba eryo nabagambanga bwokwate kuba eryo yinza oddifunamu. Oyinza okulifuna mu kkuba eryo ng'olikutte ery'okuvuma abafu saakibagamba n'okkakanya abafu ekkuba eryo w'olikwata nti ekiseera kituuse n'abafu abatasobola kwerwanako bavumibwe mu ggwanga lino. Okikakasa ng'eggwanga tukifunamu ekyo. Kakati nze siri musiru. Nze sibangako musiru nze ntegeera. I reason. Nze goliko nasoma highly intelligent. I don't tolerate anybody anywhere who belittles the dead. Whether they are in NUP, whether they are in NRM, omufu aina rights ze. Sami beyavuma tebayina family. They didn't have a family. Bote byabaluma. Lwaki mufuula ensonga z'abalala nti nnafu? Ezammwe ze ez'amaanyi bigotism mu luzungu bakiyita. Pretending that what you believe in is superior. Others don't matter. For them, they don't get annoyed and they're not supposed even to celebrate. That is sheer stupidity and arrogance, which we can't accept, my friend. We shall be here, talk about you, whether you are sick or not. Ensejja kulabula ku bikolwa byo. Judgment debera ku nsi. Sami bamulamudde misana. Yalina abasiru abamukubiranga engalo. Sabula tugende. Oli afiiriddwa taata we, afiiriddwa maama we, afiiriddwa senga we. Nojja n'oseka. Nga gy'oli nti ensi ekoma ku ggwe. Waliyo Katonda. Waliwo oyo atasasulwa. Sabisabi n'atuuka tuga nti nze ndi bweru munankola ki? I'm outside. Amateeka ga Uganda tegankwatako nze ndi bweru. Waliyo akkwatako. Oyo atudde waggulu mu bbanga atalabika. Alina amaanyi ku nsi eno. Ye yakutadde katanda ako. And if you have sense, ng'omaze owona sami. Because I know you are going to get well. Reflect. Bw'obadde omanyi nti ebyo ebyakabampaano bikola kusanyusa NUP. Abali mu NUP abasinga obungi baasoma. They separate good and bad. Kyova olaba wano mu Uganda bategese okwekalakaasa teri ajja. Nabagamba 80%. President Museveni kyasinza okukola his biggest weapon is education. Uganda inama university 10. Ebyo ebyekisiru byolimbalimba mbu mujja mwekalakaase ebyo byadda. Omwana wa university asooka kwebuuza nekalakaase we bankwata. Amanyi n'omusanga engeri gye gutambulamu ku police. So when you are speaking to our generation, you must be very well versed with the facts. We are not a generation to play on with your sympathetic, words, situations. We are into realism.